Abatuuze ku kyalo Naalya mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti ey'e Mukono be basattira oluvannyuma lw'akasolo akatamanyikiddwa linnya nga keefaananiriza engo kapa nga n'abamu bakayita akasimba okulya ebitooke byabwe sako n'okubiyuzaayuza ne bigwa ku ttaka. Kabadde kaludde nga tekakyajja naye ate kati bukazze akasaanyaawo bino ndowooza naawe obiraba. Ebizibu ebiri naye akasolo situme kyakkola mutusalire amagezi nankubadde mukakuba ebifaananyi byo naye tufa asana mwe bannamawulire mutuuseeyo ne mulaba ekyo kalinamu ebibombola. Akasolo kano kamaze ebbanga lya myaka 2 nga kali ensuku z'abatuuze nga ne mu kiro kalidde ebitooke bya dawusi buli mpenda. Tetumanyi kigendererwa ki oba ekigendererwa toyinza kulaba nti kalina kye kalyawo wabula kwonoona bwonenyi ne katakula ne kakwata ekitooke ekirala ne kakwata ekirala ne kakwata ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna kati wano kwonoonye ebitooke biringa 40 byonna biri wansi. Kati twasooka ne tukayiga n'embwa nga bwe tukatayiza kalinnya mu muti ne kagwa wansi embwa bw'eba esobodde kakwata oluusi kagiremerera ne kadduka ne kagenda. Okutuusa bwe baŋŋamba tulipotinga mu ba wildlife nindipotinga mu wildlife nayo ne tutayiza akamu ne kalinnya omuti awo nenvuga epikipiki yange neŋŋenda nemuyita ekyatuyamba ne kabanga kwe kali n'akakuba essasi ne bakatwala mu wildlife baagala kumanya kika ki ky'ekisolo kino ekisobola okuwona nabwe ekita ebitooke. Kano kali ebitooke wakati w'essaawa 4 ez'ekiro okutuukira ddala ku ssaawa 10 nga bukya nga mu kiseera kino baakattayo obusolo 4. Kawanvu kali nka pusi abamu bagamba mbu kasimba kati naye abangi bagamba kasimba. Twagala kakole ki batuyambe abalina obusobozi bonna okujja bokatumalirawo tuli beeraliikirivu nako. Ssentebe w'ekyalo kino Hajati Salajjita ategeezezza nga abatuuze be bwe bagenda okulumbibwa enjala era n'asaba gavumenti okubadduukirira. Naye nga naffe twasooka kubeera nga tujjanga ekiro ne tukayiga n'embwa zaffe naye kadduka emisinde tetwakasobola nga kakwasa. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.